Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Abatulaba ku Labaika Islam Media tubebaza, tubasaba Allah w'ekitiibwa abeerenga abasasula musera. Allahumma amin. Alhamdulillah, tukomyewo ate era tusigale nga twejjukanya ku ddiini yaffe, tusaba Allah w'ekitiibwa abeere nga atuwamu obulungi mu kujjukanya kwaffe. Allahumma amin. Tuli ku topiki yaffe gye bayita al-istidad lil-maut, okubeera nti tweteekateekera okufa. Ffenna mu butuufu tukiraba nti buli lukya, buli lunaku, biseera ebisinga abantu abawangalira e Makka, abawangalira e Madiina, mulaba nga buli lunaku, buli swala tusaalira omufu. N'abantu abali wano ffenna tukiraba nti buli lunaku, buli ssaawa tukakasa aya Allah gy'agamba kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faza wama al-hayati ad-dunya illa mata'ul ghurur. Allah era atugamba ma tadri nafsun madha taksibu gada wama tadri nafsun bi'ayyi ardhin tamut. Nituufu tukakasa ebigambo bya Allah byatugamba nti buli mwoyo gwonna, buli muntu yenna ateekebwa okubeera nti asisinkana Allahu jalla waala. Okufa kwe tudduka saa yonna tukusanga mu mbeera yonna. Biseera ebisinga zijja wano ne mbagamba nti wova ewaka, vaawo nga okimanyi nti nno saa yonna osobola okuvaawo n'otasobola kubeera nti oddawo ewaka woosula. Mu kifo kyonna ky'olimu bw'okiba manya nti osobola okubeera nti tokiddamu nga Allah akujjulidde mu mbeera yenna. Era Allah mweno aya agezaako tulaga nti wama tadri, nti mu butuufu wama tadri nafsun biayyi ardhin tamut, tosobola kumanya wa ogenda kufiira, kifo ky'ogenda kufiiramu, mbeera ki gy'ogenda kufiiramu, lunaku ki lw'ogenda kubeera nti Allah akujjula. Wabula kyolina okweteekateeka ti saa yonna nsinkana Allahu jalla waala. Ate Allah agenda mu maaso era n'atugamba wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Tumutuufu obulamu buno obw'oku nsi, bulamu tetulina kubeera nti tubuteekako emphasis y'amannyo, kuba obulamu bw'oku nsi butini nnyo, temuli biseera ebisinga tukuba ekyokulabirako ne tugamba gwe tunuulira ku w'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama emyaka gy'amaze mu ttaka. Tunuulira abajjajjaabe emyaka gy'amaze mu ttaka. Tunuulira abantu gy'emyaka naawe Allah agenda kujjula omale emyaka egisinga egyo mu ttaka. So kimanye nti nno wallahi obulamu bwe tulina okubeera nitweteekateekera bwe bulamu bw'okusinkana Allah. Kuba omumanyi omu yagamba lam tara anna al-yawma asra dhahib, tetokimanye nti nno mu butuufu olunaku lwangu okubeera nti lukula kiruggwako. Leero Tuesday bugenda kukeera nga tuli mu Wednesday, eno wiiki tugenda keera nga tugivuddemu egenze. Weegenda tedda, eno wiiki weegenda tedda. Luno olwokubiri lwe tulimu lwe lugenda terudda. Wa inna al-ghada linnadhirina qarib, mazima ate olw'enkya lutulinze ate luli kumpi nnyo. That means okufa kuli kumpi nnyo mu mbeera yonna. Tuddeho okubeera nti tudda ku nsonga gye tuliko ey'okubeera nti tweteekateekera okusinkana Allahu jalla waala. Twatunuulira ensonga ey'okubeera nti at-tawbatu an-nasuha, okubeera nti omuntu yenenya eri Allah olw'enenya olwannamaddala inshallah taala. Era twalambuula ne tulaba nti Allahu at-tawwab, Allah mutuufu tawwab, kathiru tawba. Allah akkiriza okwenenya kw'abantu bonna baabenenyezze. Era mu mannya ge mulimu at-tawwab, huwa al-ghafuru rahim, huwa ar-rahmanu rahim. Allah abikkira mu mbeera yonna. Ne tukubiriza nti bannaye ffenna abanadamu twandibadde mu mirimu gye tukola mulimu okubeera nti twenenya eri Allah w'ekitiibwa, tusonyiwa amazambi ge tubadde tukola, tugenda okubeera nti tutuuka ewa Allah nga Allah tulimu abo bye yasiima abalungi inshallah taala. Era ensonga gye tugenda okubeera nti tutunuulira al-muhafazat ala adai al-faraid wa ijtinabu al-muharramat, ensonga omuntu gy'alina okubeera nti ateekako essira oyo yenna agala okubeera nti yeteekateekera okusinkana Allah, yeteekateekera okufa. Omuntu yenna yeteekateekera okufa
alina okubeera nti akola kye bayita almuhafazat ala adai lfaraid, okubeera nti weekwata ku kubeera nti ogezaako nnyo okukola Allah emirimu gyabeera nti atulaalika nagyo okubeera nitukola, wa ijtinabil muharramat, n'okubeera nti weeziyizaako okubeera nti okola ebyo Allah byabeera nti atuziyiza okubeera nitukola. Era mu butuufu tewali kubuusabuusa, min aqdamu lfaraid, mugimu ku mirimu egy'ekitiibwa ennyo Allah gyatulaalikako, Allah gyagala ennyo, mulimu arkanul islaamu, empagi ettaano ez'obusiraamu. Era mu mpagi ettaano ezo ez'obusiraamu mulimu shahadatan la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Ebiseera ebisinga tukiddiŋŋana nnyo nga tugamba bannaye emirimu gyonna egy'obusiraamu gitambula n'obulombolombo bubiri, al ikhlas, okubeera nti okola ng'okola ku lwa Allah, walmutabaati nabiyina Muhammad, n'okubeera nti okola ng'okola osinzira ku njigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki tukyesibako nnyo kubeera nti okola ebintu ebyo ebibiri, n'okola ku lwa Allah, n'okola ng'osinzira ku njigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, beera okakasizza shahadatan la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, nteri asinzibwa mu kakafu okusinzibwa kujjako Allah, era n'okakasa nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka wa Allah. So bannaye mbeewaza okubeera ntugwa mu kugattako Allah n'ebintu byonna ebirala. Beebaza okubeera nti bannaye tukola emirimu gyonna nga tusinzira ku njigiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wa iqamu ssala, arkanul islam, kubeera nti omuntu ayimirizaawo essala. Omuntu yenna amanyi nti agenda sisinkana Allah, olina okubeera nti empagi zino ettaano ozibeera nti zibeera crucial, ogezaako nnyo okubeera nti ozituukiriza, okubeera nti osaala, okubeera nti otoola zaka, mpagi ya busiraamu, mpagi ya kusatu. Ennaku zino bannaye ffenna tulagajjala, osanga omugagga ng'atuuka dde okuwa zaka naye nga tasobola kubeera nti yeebala. Hasibu anfusakum, banne twebale, beera ne bizinesi yogezaako weebale mangu, wallahi Allah agenda kujjulula nga tonnabatuukiriza ng'ogamba nze ndabika sinnakola ki, yita abawalimu bakubale balawo oba otuuse, omwalimu agenda kubuulira amazima. Mu mbeera yonna yonna gwe kennyini osobola okubeera nti weewulira nti natuuka okubeera nti mpazaka, naye ng'okyanafuyeemu. N'oba okyanafuyeemu kimanye nti saa yonna yonna Allah akuyita. Tosobola kumanya nti oba Allah agenda kuyita leero oba nkya oba kwosa nkya oba mwaka gujja oba mu mbeera ki, so naawe nga otasobola kumanya. Weebale essaawa zino ng'obudde bukyali, omanye nti empagi y'obusiraamu eya zaka ngituukiriza. Asoomu twabadde mu kisiibo, asoomu Ramadhaani abamu ne batasiiba nga bagamba nti nze naasiiba omwaka ogujja, oba nze naye waliwo Allah abagambye nti nze jja kusiiba omwaka ogujja, naye ng'omwaka ogujja temugenda kubeera nti mugutuukako. Ne bagayaala mu kisiibo kyennyini kye babaddemu ng'asiiba, naye nga mugayaavu ng'agamba nze nditereeza mu kisiibo ekijja. Omanyi otya ti Allah tagenda kubeera nti akutuusa mu kisiibo ekijja. Banne tweteeketeeke. Empagi y'okutaano eya hijja, hajju baitillahi lharam liman istata ilaihi sabila. Mutuufu essaawa zino abagagga bangi betuziise nga wallahi baali batuuka okukola hijja, naye nga buli kaseera bayongerangayo ti nze hijja jja gikola omwaka ogujja. Essaawa zino tumanyi kye bayita shuburuma, ekyokubeera nti omuntu agenda n'akolera omuntu eyafa, naye mu mwaka guno era tulinamu abantu nga be bagenda okukolera, wallahi baali batuuka okwekolera hijja ne batakola nga bagamba nze jja kukola omwaka ogujja, jja kukola omwaka ogujja, jja kukola nga mpeezezza emyaka 5, jja kukola nga mpeezezza emyaka 6, jja kukola nga mpeezezza emyaka 7. Kamu bameka mu bo b'omanyi Allah batasobozezza kubeera nti baweza emyaka 5, bameka mu bo abatawezezza myaka 4, bameka mu bo abatawezezza myaka 3, bameka abatawezezza myaka 2. So tuddeho ku nsonga emu, banne tweteeketeeke. Oba ofunye obusobozi mu mbeera yonna yonna obukola hijja gikole eveewo. Emyezi gye tulimu gya hijja gya kweteekateeka. Mu mbeera yonna 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 okyasobola okubeera nti ogenda mu kibiina kyonna obeere ng'otuukiriza empagi eyo eya hijja. Ne insha Allah mu mpagi zino ettaano tugenda kwesiba nnyo ku mpagi eno ey'esswala, tugilambuuleko akatini, kuba mu butuufu abantu abasinga tugigayaalira nnyo.
omuntu abeera mugayavu ku swala neerabira nti saa yonna yonna asinkana Allahu jalla waala, ng'ate obugaavu oluusi bubeera ku ye, bunafu mbeera ye butamanya mu mbeera yonna yonna. Naye nga mu butuufu aswala bintu Allah byabeera nti alaalika ku buli musiraamu, omwavu, omugagga, bonna bonna Allah abaalikako okusaala. Ate ekyawukana ku mirimu egimu emirala, kuba osanga zaka ogenda kulaba nga mu butuufu omuntu okugiwa alina okuba nga Allah amuwaziseeko, amuwadde ku ssente n'asobola okubeera nti ajja mu ssente ze n'abeera nti awa zaka. Hijja eriko liman istata ilaihi sabila, eriko obusobozi bw'essente. Naye swala yo n'oba mwavu n'oba mugagga tekebwa okubeera nti osaala. Era mubimu ku biragwa nti inna Allah la yandula ala ajsamukum wala ala alwanukum, biraga nti obusiraamu bannaye bwa mazima, obulaga nti ffenna ekiraga nti ffenna tuli twenkanankana mu maaso ga Allah. Bwe tutuuka mu swala mu layini zaffe, omwavu ayimirira wano, omugagga n'ayimirira, omunaku n'ayimirira, ali mu mbeera ennungi n'ayimirira, mu mbeera yonna yonna nga ffenna tulaga nti ffenna ewa Allah tewali njawulo okujjako okuba nti Allah atunulira nnyo emitima gyaffe insha Allahu taala. So eswala eno nkulu nnyo kubeera ntitugyogerako, kuba Allah yagiraalika eri omugagga, eri omwavu, eri omulwadde n'omulamu. Kyova olaba nga omulwadde abeera ku kitanda, waba tasobola kubeera nti asaala ayimiridde, faman lam yastati yusalli qaa'ima falyusalli jaalisa. Eswala tesirika, hatta newabanga tasobola kubeera nti asaala ayitudde era amaliriza asobola okusaala nga yeesigamye. Mu mbeera yonna yonna omuntu alina okusaala. Twali wonna wonna Allah wakusonyiwa eswala nti obulwadde nalwadde obulwadde bw'amaanyi nnyo sobola nakukola ki, sobola kubeera nti nsaala olw'obukulu bw'eswala. So insha Allahu taala kyova olaba nga tulabye nti yeetaaga kubeera nti tugiteekako essira. Adhaka law untha, omusajja oba omukyala, omukyala newabeera mu mbeera ki, n'abeera mu mbeera ki nti omukyala yenna era waba Allah amutereereza nga awonye, abeera akakatibwako okubeera nti akola ki, okubeera nti asaala. Wa musaafiru aw al-muqiim, omutambuze ebiseera ebisinga, awo kyongera okulaga obukulu bw'eswala nti n'oba mutambuze nti ndi mu lugendo lwenkana lutya, Allah akuwadde olukusa engeri gy'oli mu olugendo luwanvu, obukoowu bungi, wabula kugegezaako okubeera nti okola ki, wabadde ogenda okusaala dhuhuri raakanya saala 2, wabadde ogenda okusaala asiri raakanya saala 2, naye ng'okoze eki, naye ng'osadde. Hatta n'oba obadde mu lugendo n'otuuka ng'eswala waliwo z'otasadde olw'okubeera mu lugendo, era olutuuka mu kifo oteekebbwa okubeera nti osaala. So eswala tesirika n'oba musaafiru n'oba mutambuze olw'obukulu bwayo. N'oba hatta n'obeera mu kaseera ng'akaseera okazibu wano, Sheikh ayongera mu maaso n'agamba nti no mu kaseera ak'okubeera nti omuntu ali mirembe ateekebbwa okusaala. Omuntu n'abeera ali mu kaseera ak'okutiitiira ng'amagye gabalumbye, ng'oli mu kaseera kazibu nnyo, toyina situation yonna, no Allah abeera nti atulalikako kubeera nti tukola ki, tusaala. So eswala nkulu nnyo mu ibaada omuntu yeetakateekera okusinkana Allah, zaateekebbwa okubeera nti alaazama, agezaako okubeera nti akola mu mbeera yonna. Mazima eswala qurratul uyuni al-mu'minin. Eswala ky'ekintu ekitebenkeza amaaso g'omukkiriza, wa mirajul muttaqin, era ly'eddaala butuufu omuntu lyayitako okubeera nti abeeramu abo abatya Allah. Butuufu abantu twandibadde ffenna abatya Allah, abaagala okusinkana Allah nga tulimu abo abamutya, kuba Allah atugamba fattaqullaha mastata'tum, Allah tumutye mu mbeera yonna gyonna gisobola okubeera nti tumutyamu. Allah okumutya kubeera nti bannaaye tugezaako okubeera nti tunoonya ekitebenkeza amaaso g'omukkiriza y'eswala, ekiyinza okutusembeza mu kutya Allah, kubeera nti tumusinkana nga atusiimye. Aswala huwa rukunu ddiini, eswala mpagi mu mpagi ez'obusiraamu ez'eddiini, wa amudihi, era mpagi y'amaanyi nnyo, wa huwa rukunu thaani min arkaanil islaamu, era mpagi yakubiri mu mpagi ez'obusiraamu.
man taraka kharaja min al-mill, omuntu yenna aba alese swala abeera avudde ku njigiza nabbi Muhammadin ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu. So mu mbeera yonna toteekebwa kubeera nti gwe amanyi nti saa yonna ogenda sinkana Allah oba ku kye bayita eswala. Allah atugamba munibiina ilaihi wattaquuhu wa aqimu ssalata wa la takun min al-mushrikin. Munibiina ilaihi, Allah atugamba nti nno bakomawo ne badda eri nze, wattaquuhu ne babeera nti bantya, ne tudda eri Allah ne tubeera nti tumutya, wa aqimu ssalata. Allah ebintu biri bisatu ne Allah munibiina ilaihi, bakomyewo eri Allah oba tuzze eri Allah, wattaquuhu ne tugattako okubeera nti tumutya, oluva mu kugattako okubeera nti tumutya, wa aqimu ssalata ne tuyimirizaawo esswala. Kuba tuzze eri Allah tweteekateeka okubeera nti tumusinkana, ne tubeera nti tumutya, tutya Allahu jalla ala. Kuba attaqwa imtithali al-awamir, kitegeeza okubeera nti okola ebyo Allah byakola ki, byalagira, n'okubeera nti wezizaako ebyo Allah byabeera nti agaana. Wa imtithali al-awamir, mulimu wano Allah akyogedde n'akyawula wa aqimu ssalat. Ebintu Allah byabeera nti akulagira okubeera nti akola kwe kubeera nti osaala esswala, oyimirizaayo esswala. Wala takunu min al-mushrikin, tuoba okoze bino ebintu ebisatu n'otabeera mu abo abagatta ku Allah n'ekintu ekirala. Kyova olabanga Ibn Hajar al-Asqalani ye kubeera nti annyonnyola agamba nti n'abamanyi abamu balabanga eno aya mu butuufu erina miiza nnene, erina ddali, erina obujulizi bungi, era bo bajjawo obujulizi ala takfir tarik swala, obulaga nti obujulizi obulaga nti omuntu yenna aba alese esswala aba akaafuwadde mu mbeera y'okubeera nti abeera avudde mu Busiraamu. So bannaye, ekintu ky'okuleka esswala, ekintu ky'okugaalira esswala, ekintu ky'okubeera nti tutwala esswala nga ya nkulu nnyo, tubeere nga tukiteekako nnyo ensira, essira y'amaanyi nnyo abaagala okubeera ntusinkana Allahu jalla ala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yongera mu maaso n'atugamba tukyali bannaye ku sswala, kuba esswala mu butuufu yenna agala okubeera nti asinkana Allah yeteekateekera okufa alina okutereeza esswala. Nabbi atugamba al-ahdi alladhi bainana bainahuma as-swala man taraka faqad kafara. Nabbi atugamba endagaano eri wakati waffe ne wakati w'abantu bonna abalala abatali basiraamu huwa as-swala, enjawulo eriwo wakati as-swala. Nabbi n'agamba man taraka faqad kafara, omuntu yenna aba alese esswala abeera akaafuwadde mu kubeera nti abeera avudde mu ddiini. Kyova olabanga basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batunulira bo ne balabanga mu butuufu enjawulo eri wakati w'omusiraamu, era bo bakubirizanga nnyo abantu ne bagamba banne temuleka esswala, temuleka esswala muba temuyina kakwate konna ku Busiraamu, kuba esswala mpaji luwaga nnyo mu mpaji ez'Obusiraamu. Era Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yagamba la hadda fil islam liman taraka swala, timbutuufu omuntu oyo yenna aleka esswala aba talina mugabo gonna mu Busiraamu, kuba oleka otya esswala enkulu ennyo mu mpaji ez'Obusiraamu. Banne esswala eno okumanya kuva dda, tetubeerawo ne tulowooza nti n'esswala yalalikibwa kuffa abantu ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fe kabula hatta Allah bannabbi bonna yali abalalikako esswala. Ng'etunuulira nabbi waffe Ibrahim alaihi salam. Nabbi Ibrahim alaihi salam we yali asaba rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghayri zi zar'in inda baytika al-muharram, nongerako rabbana liyuqimu s-salah. Kyokka kyongera okulaga nti ayi Allah yagamba rabbana, mazima ddala Allah. Era bannaye mbakubiriza abasaba Allah, ffennaye tuba tusaba Allah tukozese nnyo siga ezo abalongoofu ze bakwesanga. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Kuba Allah mu butuufu we yali ayigiriza Nabbi Adamu alaihi salam, yamuyigiriza ebigambo ebyo
era n'amugamba nti wennandyagadde okubeera nti obyogera n'abantu wennandyagadde okubeera nti babyogera mu mbeera bwetyo. Kyova olaba nga Allah yali agamba fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabu rahim. Allah yafuna ebigambo n'abisengeka bulungi n'abiwa Adamu alayhi salam ne maama waffe Hawa ne abeera nga ebigambo ebyo bye bakozesa naffe tulina okubeera nitubikozesa. Era ebigambo ebyo tulaba nga ne bannabbi bonna nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama we yali agiriza Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mukwano gwe era amugamba ebigambo bye bimu, rabbana rabbi inni zalamtu nafsi dhulman kathira. Mbutuufu ng'atandisa na rabbi ai Allah, mazima ddala gwe mulezi wange. Naawe atulaba wano ku Labaika Islam Media, bw'oba otuusenga okusaba Allah itiriza rabbana atina, Allah naye n'asiima, wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. So njagadde okubeera nti ekigambo ekyo rabbana tugezaako okubeera nti tukikozesa nnyo. Ne nabbi Ibrahim alayhi salam yagamba rabbana, mazima ddala Allah omulezi wange, omulezi waffe, rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadi ghayru zi zarri, mazima ddala nze ndese abantu bange biwadi ghayru zi zarri, balese mu kifo ekitabalaamu bibala, ekifo ekikalu mubalese mu ddungu, inda baitika al-muharram, ne kumpi n'ennyumba ye ey'emizizo ey'ekitiibwa. Nongerako n'agamba rabbana liyuqimu ssala, kyo kyembadde njagala mu rabbana mbalese awo Allah omulezi wange w'ekitiibwa beere nga bayimirizaawo essala. So bannaayi bannabbi ba Allah ow'ekitiibwa bonna baali balaalikibwako essala era nga bagikubiriza abantu, era nabo baali basaaze. Nabbi wa Allah Shuaibu alayhi salam, abantu bwe bamugamba qaalu ya Shuaibu, Allah nga watunyumiza, bamugamba qaalu ya Shuaibu assalatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna, nti owange gwe Shuaibu assalatuka, mazima ddala esswala zo z'osaala ta'muruka ze zikulagira an natruku, obeerenga otugamba naffe oba obeerenga oleka ma ya'budu abauna, ebyo bajjajjaabo amasanamu bajjajjaabo ge babadde beesinza mu mbeera yonna. So mu mbeera eyo nabbi wa Allah Shuaibu naye yalinga asaala nga bannabbi bonna abalala. Nabbi Dawudi alayhi salam mu hadithi gye twogerako nga tuli mu kubeera nti twagazisa abantu okubeera nti basiba ennaku za sunna, nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yatugamba ahabu siyaamu ila Allahi siyaamu Dawuda, nti okusiba okusinga obulungi Allah kwagala ennyo kwe kusiba kwa Dawudi alayhi salam. Kana asuumu yawma afturu yawma, nti nabbi Dawudi alayhi salam yasibanga olunaku n'asibuluka olunaku olulala. Banooka okusiiba batanaba kubeera nti bawasa, kiba kirungi ne mubeera nti musiiba ensiiba eyo ya Dawudi alayhi salam, ng'osiiba olunaku n'olyako osiiba olunaku olulala n'obeera nti olusiiba n'obeera nti olulya. Era wa habbu salati, nabbi Muhammad yongera maaso n'agamba era esswala ila Allah esinga okubeera nti agalibwa eri Allah, salatu Dawudi alayhi salam, esswala ya nabbi Dawudi alayhi salam, kana anamu nisfu layiri, yabeera nti yeebakanga ekitundu ky'ekiro, waqumu thuluthuhu, oluvannyuma n'azuuka ng'ekyo kinaatera okubeera nti kiggwako, n'abeera nti asaala, wanamu sudusu, n'abeera nti yeebaka kapaati akasembayo okwo ng'amaze okubeera nti asaala. So bannabbi bonna, nabbi Zakariya alayhi salam butuufu Allah ye nga watugamba fanadathu almalaikatu huwa qaimu yusalli fil mihrab, Allah atugamba nabbi Dawuda, nabbi Zakariya timbutuufu yamala okubeera nti amaze okulaba Maryam okusinziira Allah engeri gy'ali yamugabirira ng'amuwa mu mbeera yonna yagenda ku musaalo, fanadathu almalaikatu huwa qaimu yusalli paka bamalayika yebajja n'abeera nti bamusinkana ng'ali ku musaalo ng'ali mu kusaala, ne babeera nti bamuwa amawulire amalungi ag'okuzaalibwa ka nabbi Yahya alayhi salam. So mu mbeera yonna bannaaye tetuva ku swala. Ne nabbi Isa alayhi salam Allah nga watunyumiza era we yagamba ye nabbi Isa alayhi salam ng'agamba abantu
abanaswara nabeera nti abagamba awusani biswalaati wa zakaati ti Allah mbutuufu annamidde okubeera nti nammwe mbalamira okubeera nti mwekwata ku swala ne mwekwata ne ku zaka. So bannabbi bonna bannabbi ba Allah balinga tebava ku swala nga beekumira kubeera nti basaala. Si ekyo tujjawo okulaba nti bannaye swala nkulu nnyo. Omuntu yenna yenna yeteekateekera okubeera nti asisinkana Allah beera nga mu ibaada z'obeera nti okola mu ibaada Allah zateerawo esswala 5 subuhi dhuhri asiri magaribi ne isha esswala ezi5 neera kyova olaba nga esswala ezo okumanya za kitiibwa nnyo 5 nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah abeera nti amusitula ila fi ashraful maqam nabeera nti amutwala mu kifo ekyekitiibwa ennyo nabeera nti amutwala mu kifo nga kya nkizo nnyo era wetulaba subhana alladhi asra bi abdihi layla min almasjidi alharam ila almasjidi alaqsa. Mubutuufu Allah yabeera nti olw'ekitiibwa ky'esswala n'obukulu bw'esswala yajja nabeera nti asitula nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabeera nti amujja we yali min almasjidi alharam namutwala paka ila almasjidi alaqsa alladhi baraka hawlahu namujja ku masjidi alaqsa namusitula ilaihi nabeera nti amusitula paka mu ggulu namusembeza kumpi naye oluvannyuma nabeera nti amuwa obubaka obwo obw'esswala inshallahu taala. So kyongera okulaga ti ibaada y'esswala tezannyibwako teringa ibaada zonna endala. Ibaada endala nga etulaba alhajju Allah abeera nti hijja agiralika nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ali Madiina. Abamu abamanyi bagamba omwaka ogw'omwenda, omwaka ogw'ekkumi, omwaka ogw'omusanvu. So mu mbeera yonna yonna hijja we yagimulalikako ng'ali awo mu Madiina naye swala amusitula nabeera nti amugamba nti genda ogamba abantu bagenda kubeera nti basaala esswala zino nga basaala bwe bati na bwe bati na bwe bati mu mbeera yonna yonna. Hadithi yali empanvu nnyo. So mutuufu ekintu ekyasooka okubeera nkiralikibwa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali swala era n'ekintu kyasembayo ibaada nabbi waffe Muhammad sallam gyasembayo okubeera nti atulamira ffe ng'abaana Adamu abali wansi we yabeera nti era ali swala era ali ku buliri bwe nga nate okubeera nti asinkana Allah nabeera nga agamba aswala 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 ma malakat aymanuhum. So baneetongera okulaba nti obukulu bw'esswala banne omuntu yenna yenna yeteekateekera okusinkana Allah beera nga esswala yo ogitwala nti yankizo nnyo, beera nga weegendereza nnyo, beera nga n'abantu bo kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kibolaba nga atukubiriza. Banne abazadde abaana kati bali mu holiday n'omwana ali mu holiday tomubuuza omwana musitula omugamba akusaalireko. Omwana beera ne timetable obeere ng'ovudde ewaka naye ng'olese obagambye banne mulina ossaala dhuhri ku ssaawa 7, asiri ku ssaawa 10, magaribi ku ssaawa 1, isha ku ssaawa 2, ku ssaawa 2. Beera nga abaana ba timetable y'esswala bakimanye nti no balina okubeera nti basaala. Omwana nga tunnamuwa lanki ng'omuzadde maama banne bamaama mu abatukolera ensonga eno obulungi ennyo kuba mu abasinga okubeera n'abaana. Omwana mugambe sigenda kuwa lanki nga tumaze kusaala era omwana amale kusaala omwana wona mukipinga bwatyo agenda kula nga mu butuufu alabira ddala nga kibi nnyo omuntu okuleka esswala. So mu butuufu omuntu yenna yenna yeteekateeka okusinkana Allah esswala gitwale nga swala nkizo yamaanyi nnyo mu mbeera y'obusiraamu. Kyola nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarana yabeera nti atulagira biqamatu swala okubeera nti tuyimirizaawo esswala wa mahafadhatuhu alaiha era n'abeera nti atukubiriza nnyo yabeera nga atugamba mu hadithi gyatugamba faqala man hafadha alaiha kana lahu nuura. Nabbi yatugamba nti n'omuntu yenna yenna abeera yeekuumidde ku swala n'obeera nti gwe swala tekuyitako qalbuhu muallaq bil masjid. Nabbi okutugamba nti Allah agala nnyo omutima
abamu ku mikwano gya Allah beebonga emitima gyabwe gyonna emitima egyo giri buli kaseera giba girowooza muzikiti oba tugenda kubeera nti okolamu nki kuzanyiramu nabbi okubeera nti we yali asenguse we yasenguka okuva e Makka paka e Madiina ensonga gyasooka okubeera nti akola mu Madiina we tugenda Masjid Quba binaawul masjid kuzimba muzikiti walakin laisa bizina si for decorations si kubeera nti bazimba omuzikiti bategere nti abasiraamu bazze era n'omuzikiti weguli abananla wabula olw'obukulu obw'esswala nti mu butuufu buli muntu yenna yandyegombye okubeera nti wooli oba woozimba ennyumba yo oba woosengukira wonna wonna kiwandisoose okubuuza nti bannaawe waliwo omuzikiti okumpi wengenda okusaaliranga fajiri wengendanga okusaalira isha banne buli omu yandibadde ayina alaaka n'omuzikiti then kwe kubeera nti asaala kibula nga nabbi atugamba nti man hafadha alaiha kana lahu nuura wa burhana wa najati yauma alqiyama tomuntu yenna abeerayo kutte ku swala abeera nga mu butuufu agenda kubeera n'ekitangaala wa burhana era kiringa okubeera nti obeera mutebenkevu obeera n'obujulizi obulaga nti kyoliko mu butuufu kyekituufu obeera n'ekitangaala wa najati yauma alqiyama n'okubeera nti ogenda kubeera mu abo abagenda okubeera n'obuwanguzi yauma alqiyama kulina okul'enkomerero era nabbi n'agamba waman lam yuhafidh alaiha era omuntu yenna aba teekutte ku swala abeera atasaala agaalira esswala akola ki anafuwa mu mbeera ey'okubeera nti asaala man lam yuhafidh alaiha lam takun lahu nuura tagenda kubeera n'ekitangaala wala burhana wala najat era tagenda kubeera nti abeeramu ababanguzi ku lunaku olw'enkomerero era ku yaumul qiyama agenda kubeera maal qaruuna ogenda kubeera ne ba qaruuna wa firauna ne firauna wa hamman wa ubay ibn khalaf aboononefu abo bogenda okubeera nabo mu muliro gwabeera nti ogaalira esswala so bannayi basaba bannayi ffenna abeeteekateekera okubeera ntusinkana Allah tuleme kubeera ntugaalira esswala nkulu nnyo mu bulamu bw'obusiraamu n'ennaku zino mu butuufu omuntu zuhuli etuuka n'abeera nti agikeereya nti akyalina byakola asiri n'etuuka n'obeera nti ogamba okyakola ku kasitoma bannayi wetubeera mu nsi ezimu tugeze Madiina oba tugeze Makka baŋŋambye ne Mombasa mubutuufu olaba nga mu butuufu esswala eba etuuse mu kibuga Mombasa olabira ddala ng'abantu bonna obudde bali ku sswala naye wano wotuuka e Uganda nga mu butuufu omuntu esswala etuuse akyagamba akyakola ku bakasitoma esswala etuuse oli ali mu ofiisi agamba akyamaliriza assignment banneeteri assignment esinga assignment eri wakati wo ne Allah kuba mu bintu ebikuteeka nti mu butuufu woyogera ne Allah esswala obeera oyogera ne Allah obeera oli wakati wo ne Allah so mu butuufu tosobola kubeera nti oyogera n'omutonzi eyakutonda ng'ensonga eyakutonza kubeera nti osaala kuba agamba ma khalaqtu ljinni wal insi illa liya'budun sirina nsonga n'emu eyantonza abantu n'amajinni okuggyako okubeera nti bansinza batya okubeera nti babeera mu swala nga baswala nga basaala negwe n'obeera nti ogamba esswala ejja kulinda obeera ogayalidde esswala era oba ogenze mu Allah byagamba fawailun lilmusallin alladhina hum ala salatihim sahun mbutuufu obeera ogenze mu aya eyo abalagajjayo l'esswala nga Ibn Abbas yagamba nti hum alladhina yuakhiruna an awqatiha timbutuufu Allah byalayogerako oyagamba failu lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun Abdullah ibn Abbas yagamba nti abagenda okubonaabonamu abo abasaala alladhina hum an salatihim sahun be babeera mu swala nga bagaalire okubeera nti esswala zaabwe bazigaalira batya Abdullah ibn Abbas agamba babeera nti bongerayo ebiseera by'esswala zuhuri nebanga etuuse gwe n'ogamba nze jja gisala yange ku 8 magaribi netuuka gwe n'ogisala ng'obudde buyise ng'ogamba nze kamalirize byenkola
kubeeramu abo abagaalira esswala. Butuufu esswala bannaye nkulu nnyo, kyova olabanga mu sswala ze tulina okubeera nitwegendereza ddala salatul fajiri. Esswala zonna nkulu naye ddala esswala, kuba esswala zino ezimu zuhuli, asiri, magaribi, oluusi zuhuli ne asiri bitusanga tuliwa, bitusanga tuli mu mirimu, bitwanguyira okubeera ntusala. Naye fajiri eno abasinga tunafuye mu kusala fajiri. Naye kimanye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama okutulaga obulungi bwa salatul fajiri ne salatul isha yabeera nti atugamba nti salla albarudain dakhala aljanna. Omuntu yenna yenna asala esswala ezo ebbiri ez'obunyogovu barudain dakhala aljanna, Allah agenda kubeera nti amuyingiza ejjana. Ng'esswala ezo ebbiri ye subuhi ne isha. N'okwongera otulaga obukulu bw'esswala salatul asri nayo nkulu nnyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba man taraka salatul asri faqad habita amalu. Omuntu yenna yenna aleka esswala ya asiri, emirimu gye Allah aba agenda kubeera nti agigoba, agenda kubeera nti agigaana. Banne weekwate ku sswala, gwe yeteekateekera okubeera nti asinkana Allah n'emirimu gyo. Kuba wooteekwatekwate ku sswala genda kubeera nti omusinkana nga si musiimu. Esswala ya subuhi mu butuufu Allah asindika zimalayika ne zibeera nga zijulira, ne ziwandiika, ne zibeerawo mu sswala eyo. Kyova olaba nga shahadatul malaikati mutuufu oba osadde esswala ya subuhi, Allah akusindikira malayika ne zibeera nga zibeerawo mashhudan, nga zigoberera, nga ziraba omwana Adamu oyo asaala, nga Allah bw'atugamba Qur'anul fajr inna Qur'ana al-fajr kana mashhuda. Abanyi bagamba nti nno ng'egye kiri nti subuhi omuntu aba asoma mu lwatu, Allah ezo sura z'aba asoma, Allah zimalayika za Allah ziba ziwandiika nti Allah omuddu abadde mu subuhi n'asoma suratul ikhlasi, n'asoma suratul nansi, n'asoma suratul bakara, naye nga byonna abisoma ku lulwo, beera ng'omusaasira obeere ng'omba olunaku olungi. Nabwe kityo bannaye tubeere nga tugezaako mu hadithi etusembewo naye etulaga obukulu bw'okubeera nti tusaala esswala subuhi. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti nno obulungi bwa salatu subuhi eno Allah akuwandiikako empeera ng'omuntu aba asadde ekiro kiramba. Mu hadithi ya Uthman bin Affan nabbi waffe atugamba man salla ishai fil jamaa, omuntu yenna yenna asaala essala ya isha mu jamaa kaannama qaama nisfu layiri, obeera nga asituse ekiro, obeera nga asadde ekitundu ky'ekiro osaala salatul isha mu jamaa. Banne tugezeeko emizikiti gy'oku kyalo, wonnyuka mu tawuni genda osaalire Wambogo isha. Oba nga tonnaba kunyuka gwe va mu tawuni ng'omaze okusaala isha, omanye nti osigazza kubeera nti osaala subuhi mu jamaa. Kuba nabbi ate yagenda maaso n'agamba waman salla subuhi fil jamaa, leo omuntu bw'asaala subuhi n'agisaala mu jamaa fakannama salla layila kulla, abeera nga asadde ekiro kiramba. Kansubire nti bannaye buli omu yandiyagadde okubeera nti asaala ekiro kiramba. Bino byonna byonna Allah abiteerawo lwakuba nti tuli wansi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ate wakisa kingi, ate musaasizi, ate atwagala nnyo nga yetwatunira okusinga ne bamama waffe batwagala, okusinga n'omuntu yenna yenna wakwagala. N'okugezaako okubeera nti bannaye, kuba omuntu yenna 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 Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama era agezaako oba twagala kubeera nti obeera mu bannanfuusi. Era mu dduwa abasinga ze tusaba Allahumma indakhala nifaqa wa riya, Allah tukusaba obunnanfuusi ne riya n'okweraga, wa shakka n'okubuusabuusa ebiyingiranga mirimu gye tukola, Allah tukwenenyiza era tukusaba Allah obeere ng'otusonyiwa. So mu butuufu obunnanfuusi omuntu yenna yenna bw'oba toyagala kubeera nti obeera mu abo abannanfuusi, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba athqalu salati ala almunafiq, nti esswala esinga okubeera nti ekalubira nnyo omunnanfuusi salatul isha wa salatul fajr, esswala bbiri, esswala ya isha ne salatul fajr, n'esswala eya salatul fajr. Banne tugezeeko nnyo okubeera ntujjumbira, okubeera ntusaala fajiri butuufu. Obeera ewaka
era hano tugenda amaaso ne tugamba la taatul makhluq fi masiyatul khaliq. Abasajja tubeera ewaka, ekitegeeza nti la taatil makhluq, teri kubeera nti mugondera ebitonde ng'ate mujemera Allah. Awo we tugenda abasinga, kuba mu butuufu tubeera ewaka nobeera nti eswala zino z'endala ozisaala mu jama alhamdulillah, naye subi olw'okuba nti oyina maama w'abaana akuli ku lusegere agamba tugenda, sigala ng'okyambugumya, sigala wano ewaka, ogenda okulaba ng'onafuye osaalidde ewaka mu kifo ky'okusaalirawa kyokusaala swalatul fajiri mu muzikiti, n'onafuwa oluusi gwe lwakuba nti oli ne mukyalawo, ogenda okulaba gwe lwakuba ensonga gyo oli ne mukyalawo, ngenda okumaliriza nga subi ogisadde essaawa emu, nga n'obudde bwaweddeyo dda ng'ogenda kugwa muki bantu abatali beeteefuteefu kubeera nti basisinkana Allah. Omuntu yenna yenna oli omweteefuteefu okubeera nti osisinkana Allah ng'omanyi nti no saa yonna Allah akujjulula, la taatil makhluq fi masiyatil khaliq, tobeera nti ogondera ekitonde oba ogondera ebitonde byonna okubeera nti ojemera Allah, bimaana toleka swala fajiri olw'okuba nti mukyala waggambye okubeera nti osigala ewaka mu mbeera yonna. Ebiseera ebisinga bw'otuuka mu mizikiti egyo egisinga osanga abaana abato oluusi abatannayiza na myaka 7 naye nga be bali mu subuhi mu jama, naye nga abantu abakulu bannaye basigadde waka ewaabwe, basigaddewo bakyababisse, basigaddewo bakyali awo bali reluctant mu mbeera yonna. So mbakubiriza bannaye okubeera nti twekwata ku swala insha Allahu taala. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yongera mu maaso n'okutukubiriza nti banna ate swala we tuba tugyekwatako ddala ffe abasajja, salatul jamaa, okubeera nti twekwata ku swala eyawamu eya jama. Swala ya jama okumanya nnungi nnyo. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama atulaga nti n'amadaala g'omuntu asadde ey'ejjama tegenkana na muntu asadde omu, kyawukana nnyo. Era omuntu asadde obwomu afuna empeera ezitenkana na muntu asadde swala ya jama. Kuba asadde swala ya jama afuna empeera esukka 27, n'ono aba afuna empeera ki? Empeera emu. So mu mbeera yonna yonna tubeere nga tugezaako okubeera nti tusaala swala y'ejjama, kubeera Allah gye yatukubiriza, we yatugamba wa aqimu salata wa atu zakata warukau ma'a raqiin. Allah ali atugamba nti tuyimirizeewo esswala, tubeere nga tutoola ne zaka, era tukutame n'abo bonna bonna abakola ki? Abakutama, bimaana tubeere nga tusaala esswala nga tugisaalira mu jama. Nabi Hurayra mu hadithi atugamba ata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, omusajja ajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'omusajja omuzibe n'agamba ya Rasulallah, mazima ddala omubaka wa Allah, laisa ali mutuufu nze siina muntu yenna yenna agenda kubeera nti annyambako okubeera nti nzijja wano mu masjidi muzikiti okubeera nti nsaala esswala mu jama. Omusajja oyo ajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amusaba nti Allah, nsaba wekitiibwa omubaka wa Allah, nsaba ompa olukusa nze nga nze mbeere nga nsaalira mu nnyumba yange, kuba mu butuufu omusajja muzibe ate mukadde mu mbeera yonna yonna, ate talina muntu amuyambako mu mbeera yonna. So nabbi n'abeera nti ye ali amuwadde olukusa olwo, n'omusajja aba agenda ng'afuluma omuzikiti n'abeera nti amubuuza ng'amaze wano muwa olukusa, kitegeeza obubaka bwaddamu ne bujja wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'amubuuza hal tasma'u nida, owange ggwe azze gwe mbadde ntadde okubeera nti osobola okusalira ewaka, okwazina kuno okuwulira? N'agamba qala naam. Omusajja n'agamba ye, n'agamba olina okwanukula okuwulira omulango gw'okwazina. Bangi banneetuliranye emizikiti, naamwazinya yazina subuhi gwe n'osigala nga weebase mu mbeera yonna. So mu mbeera yonna omuntu yenna yenna yeeteekateekera okusinkana Allah, olina okubeera nti okola emirimu Allah gy'abeera nti atulaalika nagyo, nga mwe muli esswala n'okusiiba ne hajji n'emirimu gyonna gyonna. Ate n'obeera nti oleka ebyo Allah by'abeera nti aziyiza, atuziyiza okubeera nti tukola. Butuufu bye tumaliriza nabyo insha Allahu taala okubeera nti tweteekateeka. Yenna ogenda osisinkana Allah, beera nga ggwe omusiraamu okimanya
nti Allah abeera nti alina amazambi gabeera nti akuziyiza okubeera nti okola, tolina kubeera nti ogakola. Era Allah tugamba intajtanibu kabaira ma tunahuna an nukaffiru ankum sayiatikum, nti omuntu yenna abayiziyizeeko amazambi ago Allah gabeera nti amugaana okukola, Allah ajja kubeera nti amusonyiwa ensobi zazize okubeera nti akola amazambi amatini gabadde akola. Era Allah agenda maaso n'agamba alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi walfahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira, nti abo ababeera nti bagezaako okubeera nti beeziiza okubeera nti bakola amazambi amanene okujja ku alfahisha, okubeera nti bagwa era beera nti basobya bakola ensobi zonna, illa lamam okujjako amazambi amatinitini, inna rabbaka wasi'ul maghfira, mazima ddala Allah musonyi. Era mu mazambi ago ge tulina okubeera nti tweziyiza fe abeeteekateekera okubeera nti tusinkana Allah. Oba omanyi nti Allah agenda kujulira enkya va ku ashiriki billah, va kugatta Allah n'ekintu ekirala. Beera ng'ova mu kusamira, beera ng'ova mu kubeera nti gololeza buli kaseera genda wajjajjaani jajja mutuula ku ngo mu mbeera yonna. Beera ng'ova ku buloga sehiru, mazambi amanene mulimu okubeera nti banne abantu muloga bannammwe, abantu n'obeera olina osanga mu dduuka n'osangamu ekintu nti ddogo. Mu mbeera yonna ey'okuloga, banne mulekerawo okuloga bannammwe mu mbeera yonna. Katul nafsi lati harrama Allahu illa bilhaq, okubeera nti bannaayi tokkirizibwa. Era mu hijjatul wida nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam egambo yabeera nti ateekako essira okubeera nti omuntu takkirizibwa kubeera nti atta musiraamu munne obutta omuntu yenna newataba musiraamu. So zambi ddene nnyo okubeera nti omuntu otta munno oba oviirako munno okubeera nti akola ki, okubeera nti afa, okubeera nti okulya riba, bane riba, okubeera nti tunoonya riba, okulya emaali y'abamulekwa, mazambi mangi amanene nnyo, okulwalidaini, okubeera nti mukola ki, okubeera nti mujeemera abakadde mu mbeera yonna, okutulawo oluganda, mazambi amanene mangi nnyo. Okubeera nti okuwaayiriza nakuggwa mu mazambi omuntu g'ateeka okubeera naye omuntu abeeraawo n'abeera mu lugambo mu kuwaayiriza mu mbeera y'okubeera nti alinga atagenda kusinkana Allah. So mu mbeera yonna omuntu yenna yeteekera okusinkana Allah, wandibadde ogezaako nnyo okubeera nti togwa mu mazambi gonna amanene, okubeera nti osinkana Allah ng'akusiimye. Inshallah taala tunaakomawo, tujja concludinga n'ebintu ebisembayo ebisatu omuntu byasobola okubeera nti yeteekateekera okusinkana Allah, amanyi nti saa yonna Allah amujuula, byalina okubeera nti agoberera okubeera nti asinkana Allah ng'amusiimye. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.